ate mbaniriza n'essanyu nga tusanyuka kubanga munnaffe awangudde obulamu buno. Ekibidde ne sikyatulekedde ffenna ekitukaabye omutima tatulekedde mwana wadde n'ogwo kubanga ttiimu eno gye mulabye ennene nnyo ffe baluganda kulya tuwera n'400 famire eyo eweereza 400 tetwandisobodde kulemwa kulabirira mwana oyo. Era bwe nabadde mu kyaki nembaga bw'abanga alina gwalese nga wadde olubuto oba lwa nnaku 2 oba lwa wiiki nga by'amazima jangu otubuulire. Naye obulwadde bulumye Denesi bumulumye naye Mukama yagaba. So tuso okwebaza kwange n'ab'ekitundu bonna kuba abantu batulambudde ab'ekitundu eri namusera gye tubeera bonna batubeereddewo nnyo abasindise sala bazisindise ne Mukama aganye buganye kukkiriza. Mr. Kalanzi Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe ebyakusobako Mukama akusonyiwe ebyo naye tubadde tugenda okukola omwaka guno byonna tebisobose tubadde tukola pulaani nga ne Mukama alina pulaani naye Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Zange 14 nazikolera emyaka 3 nenzireta taata wange essaawa eno omugenzi
nemugamba njagala kibanja. Nangamba 10 nnya zigula ekibanja, nemuganze ze nnyina. Nangamba genda onoonyeyo 10 oluleete. Nengenda 10 naluleeta myezi 4. Bwe naluleeta ngenda okudda nambuuza okyamanyi okusoma? Nemugamba mmanyi. Nangira mu kisenge najjayo olupapula nga luliko ebigambo bye nali sina kutegeera. Nangamba nsomere ebbaluwa eyo bagimpeereza. Nensooka nempisaamu. Enda okulanga ndagaano ya kibanja nagisoma ndi namusanyufu. Nagisoma nenzika wansi. Bwe nalaba aguze bya Mukama Francis. Wano wendi wano. Nemugamba taata ekibanja wakimaze ate kati 10 lwange lwaki? Nangamba bw'ogula ekibanja kyetaagamu emmere. Ngenda kuteekako abakozi batandike okulima. Njagala mutuuke kasitole kano kalina kikagenda okuwunzikira. Emmere eyo bw'emala okukula ojja kuba tokyalya ku yange. Olwo bwe nva e Kampala ndya ku ya muzeeyi. Emmere bwe yakula nangamba emmere bw'ekula mu kibanja bateekamu ennyumba. Nengamba ennyumba ngenda gizimbya ki? N'10 lunoonyeza myezi 4. Naye ate ennyumba ngenda okudda nga nze yatemye emiti agitadde awo. Naga nawe tandikira awo. Nempulira essanyu. Bwe nawulira essanyu nalina mukulu wange yafa. Nemugamba njagala onzimbire ennyumba. Nazimba ennyumba neggwa. Amabati taata yagagula. Nangamba leero tojja kusula wano, ogenda mu nnyumba yo. Mba ngenza okunywa caayi. Nangamba omuntu bw'agula ekibanja ng'alina emmere n'azimba ennyumba aba yeetaaga mukazi. Naye ku kyalo kuno kwaliko omuwala nga mwegomba. Naye nga mpulira siina ssuubi lya kumuwasa kubanga ne ssente ze ngenda okuwaayo ewaabwe sizirina. Nangamba noonya omuwala gw'oyagala ngenda mukuwasiza. Nenzirayo. Bwe nakomawo nambuuza omuwala wamufunye nemugamba nkyanoonya. Nangamba nakufunidde omuwala. Nemubuuza muwala ki? Nangamba muwala wa gundi. Nga nange nali nsibire kwenyu. Era ne bategeka embaga naye ebyembi yatuukira mu lutalo. Era embaga yali ya kyewuunyo. Okuva omuwala okumujja ebwabwe nga bamusibye kadaali yatambuza bigere. Naye embaga yanyuma nno ssebo. Yanyuma. Nabagambe muwulirize kasitole nnyina we ngenda okukawunzikira. Era omuwala oyo yoono. Naye nze nali mmanyi mu bulamu bwange n'okutegeera kwange nti bw'owasa omukazi just kujja kufumbira kamere obeere nga bw'okomawo ng'olya. Naye saakigenderera saakitegeera bwe kyajja ngenda okulaba omukazi ng'olubuto luzimbye. Olubuto bwe ngenda okulanga luzimbye ne mubuuza obadde ki? Naye nasooka ne nninda nga sinamubuuza nga musemberera nnyo mpulira oba akuba empiiyi. Lubuto oluzimbye lwa mpiiyi. Naye nga siwulayo mpiiyi gyakuba. Kwe kumubuuza owaaye munnange obadde ki? Twalina akayumba kaffe kaali awo nga kattaka.
n'aŋŋamba owaayi ebintu mpulira byansobako nembuuza ebyo ebikyeya tebyamusobako nekitwala ize naye mulongorani olubuto lwagenda bwongera omugejjako naye oba nali sitegeera bulungi mu kiseera ekyo nadduka mangu neŋŋamba nno muzeeyi yaŋŋamba okukwasa omukazi yandeetedde ebizibu bino ne mugamba muzeeyi omukazi azimbye olubuto nambuuza waakamulaba ne mugamba badde nkyamwetegereza naŋŋamba mu lubuto omwo mulimu akaana bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo neŋŋamba omwana bw'atyo bwajja neesunga nnyo okulaba omwana omuwala ono gwagenda okuzaala era bwe yazaala mwana wa bulenzi. Raymond Oliudawo, you come. Yono omwana waffe ye mwana omuberebere si first born. Nze first born ewa maama mu Luganda. Naye ne mwana waffe omubereberye. Ne bwe yazaala omwana ono nawulira essanyu. Neŋŋamba nange kati nfuusaani ddayo. Tewaayita bbanga era nga sibitegeera. Amaze okubitegeera nti aba afunye eruki n'afuna olubuto. Kati awo nali sikyalina kutya kubanga nali nkimanyi nti mu lubuto ki ekigenda okuvaamu. Agenda okuddamu okuzaala omwana era yazaala mulenzi n'azaala Dennis. Dennis oyo mulaba mu kifaananyi kati netuzaala n'abaana abalala. Nabagambye eggulo tigwe omusajja ogamba nti oyagala kuzaala abaana bana. Singa nazaala bana singa nyina bameka. Anti nja kuzaala babiri. Singa bali babiri singa nyina bameka. Waliwo gwe nawulira n'agamba nti njagala omwana ogwo. Singa yalinze nga nze njogedde nga nazaala Kalanzi yekka singa asigaza ki. Naye njagala kwebaza Katonda nti nzadde abaana naye abaana bamberedde abaana abalungi. Eri famire yange n'eri abantu b'ebweru bonna. Njagala kwebaza Dennis in absentia n'abaana abalala bonna bamanyi abazadde kye ki. Era mu Luzungu wali akagera akalala akagamba kali mu Luzungu naye bwe mba nkakyamizza temunnenya. Akataakule nammwe mwasoma nga nze. Abaana bano baweerera batuusaawo tekibadde kyangu. Era nga sibalimbye nga bambuuza gwe ssente ziweera abaana ozijjawa. Dennis ne Raymond baatuuka e Makerere nga Raymond ali mwaka gwa kubiri, Dennis ayingidde mwaka ogusooka. Ne bakomawo wano nga baagala ssente. Bali baagala emitwalo 9. By then emitwalo 9 za ssente empitirivu. Naye nagenda okukebera mu nnyumba okuba ekifaananyi wentereka ssente nga nyina emitwalo 10. Njagala kubuuza singa yali ggwe nga tolina walala osuubira ka ssente wandibadde okola ki? Naye sijja baga nti nali mugezi nga nze. Amagezi ga maama oyo gwe mulaba ne taata agalamidde tugenda okugalamiza muzzukulu we bantendeka bulungi. Kubanga abaana bagenda okujja wano nga nyina ente enzungu 15.
nayina ente yange bagiyitanga Jessica. Yali erina muwala waayo nga bamita Gloria. Yali yakazaala wiiki eki naye nga nkikama liita 8 ku 10. Naye nga banga nti omwana bw'abeera e Makerere n'atakola bigezo. Mu Luganda bagiyita retake. Kitegeeza ogwo omwaka muguba muki? Nafuba nnyo nga bwe nsobola nga ndaba ente eno esobola okuvaamu ssente. Ntunde ente eyo abaana bano basobola okukola ebiki? Era mu kiseera ekyo abayindi b'ebusunju be bajja ne bagula ente eyo. Enkulu bagigula $7,000. Ennyana yo ne bagigula $20,000. Si ekyenda? N'ekkumi lyange eryali mu nnyumba sikeekakadde. Ne ngamba gw'omwaka ngumaze. Ne ngende Makerere nasanga bali abali mu nkuluma n'enkonkona room. Nasanga bali kyamisana. Bwe nnyingira ne bambuuzaako ne bagamba tuwe ku mmere, ne bagamba mwe muliye. Tugule ka soda ne muga ate mwabaze okukima wange ssente mumbadde muzirina ate zingulya soda lwaki temwaziwaddeyo. Ne mbagala soda simwagala. Naye nga si butamwagala ng'ate nagaa nti kano kaseera katagenda okungulira mu soda. Bwe banansaba ssente eza pocket money nga mbagazi mali mugenda okungulira mu soda ze mba mukozesa. Bwe baamala okulya ne mbuuza Raymond gwadde oyagala ssente mmeka? Nti $50,000. Ne nkwata mu nsawo nga ndi mugumu nnyo. Kwata. Then sugwe oyagala mmeka? Nti $45. By the way zaali $95. Ne ngimuwa. Mu nsawo ne nsigazamu emitwalo emeka? Naye kati omutima ne gumuŋŋamba otegeera nti ono yali mu second year oli ali mu first year. Endala ngenda zijjawo. Nga mpula saagala kukwata ku nte zange. Naye bambuuza ekibuuzo kye mbadde nalabidde. Muzeeyi, ssente zino ozigyewa? Natundu abasajja abo baagala kumanya gye nzigye ssente. Bwe mba nzibye mbaga nazibbye. Oyo yennyini Raymond abadde wano nanga naye muzeeyi olabika watunze Jessica. Ne mugaa kyoyogedde kituufu. Kangitunde musome, bwe mulimala okusoma muligigula ne mugizaawo. Ngenda kudda ku Dennis ono. Dennis agenda mu senior e Kawaala. Bamusaba uniform ya suuti. Nange sajja lyabye ne sambalanga ku suuti. Tugenda mu sawuli yaako tunoonyeyo ebyebbeeyi entonotono naye nga bifaanagana. Mugulire suuti. Oba kwe yajja okwagala essuuti Dennis tabadde tava mu suuti. Dennis abadde smart nga kitaawe. Mu bigambo ne mu bikolwa. Bwe tumala okugula essuuti ne mugaa Dennis, nze bukyambawo seeguliranga ku suuti naye ngigulidde ggwe. Naye bwe nomala okusoma nange njagala ogingulire. Agamba muzeeyi kansome. Sijja balwisaayo. Dennis agenze Makerere. Alidde ssente z'abasenga be. Alidde emmere y'abasenga be ne bakitaawe oyo gw'olaba ng'ali Makerere wano. Mbeebaza mwenna basenga ba Dennis, taata ba Dennis n'emikwano gye abamulabiridde nga ali ku university. Naye njagala kwebazaayo in a special way omuntu omu, mwannyinaze Rose. Jangu wano wonna wooli Rose yanguwako. Kasawo oyita nga tolulinnya bantu naye ng'oli mu speed. Rose Sajjabbi, Rose Sajjabbi. Rose obadde ki ate?
so nga Rose bajja kangende mu maaso njababuulira. Dennis bw'amaze okusoma Makerere afunye n'omulimu. Seerabira kiri kye namugamba ate naye teyakyerabira. Naye aba akoze emyezi ng'emeka sikyajjukira. Ne mugamba Dennis essuuti yange. Nangamba muzeeyi nkubuulire sigenda kugulira ssuuti. Ne mugamba lwaki? Nangamba emyaka gyo gy'olina gisasobola okuddayo okusoma. Njagala bwe wansomesa nange nkusomese. Olwo nno sajja lya Beeni Butto tuli mu Namayumba, nze kansala, nze vice chairperson Pwero 33. Naye nga bwe ngenda okukola ministry bazitebata mu Luganda ebiteeso nga nze mpandika mu Luganda siinayo na kigambo na kya Luzungu n'eki. Ndesi nagamba muzeeyi olina okuddayo okusoma. Naye nga nange mpulira bwe baleeta ebbaluwa z'Oluzungu mukulu kasoma agamba mugiwe bya Mukama agitusomere nga mugamba muzeeyi siriiwo kamale okujja. Naye bwe yangamba nti ngenda kukuzzayo ku ssomero ne ngamba yes nange essuuti gireke nzizaayo tulabe. Nantwala ku Mayeka ssomero liri awo mu Kakajjo. Nangulira ebitabo byali 3 bino ebinene black book. Mpita ewa maama oyo angamba ate obadde ki? Ne muganga ngenda kuddayo ku ssomero. Nangamba omanyi nti owuli onoomalako? Ne mugamba maama nja kumalako. Nakwata senangula ebitabo ebirala bimeka? Tugenda wa Reverend ambuuza wakoma mu kyakumeka natye n'okwogera. Bwe yalaba nti de n'asirika nambuuza naye osobola okusoma? Ne mugamba nsobola. Nampa akapapula k'amawulire nangamba nsomera wano. Ne nkasoma. Nange engeri gy'okasomye buli mwezi ojja kubanga ow'emitwalo 5 school fees. Bwe nafuluma amaze okuŋŋa gye nnyina okugenda bampandiikire ne nkubira Dennis. Ne mugamba school fees bangambe za buli mwezi si za ttaamu. Emitwalo emeka? Nagamba ne bwe ginaaba 5 nja giwa. Ne ŋŋenda. Lunaku lwe tukali bampa okugenda mu kilaasi. Bwe natuula kyasinga okuŋŋumya nga buli gwe ntunulako mulimu n'abansinga. Ne ngamba bano gye bali abataasoma nga nze. Natuula mabega kubanga nali mmanyi bwe nkyali eno mu primary nga omusomesa bano abatudde wano abasongamu nnyo. Naye mu wiiki emu mbakakasa wiiki emu byonna byampitanga wano. Era mu eyo wiiki nali jagala nakuddukayo. Naye ne ngamba omwana akoze kino nziruke ne ŋŋuma. Mu ekyo ey'okubiri nagenda okulaba nga mpulirayo obutonyeze obutonya mu mutwe we buti buyingira. Wiiki ey'okusatu nga bweyongera. Pozi kye sibagambye nali manyi okwogera Oluzungu olutonotono naye nga simanyi duwandiika. Kati natuuka nga nange neekalakaasa babuuza nange njogerayo ke mmanyi. Bano bane nga bamubuuza naye mwami wa Mukama tegwa kima ki wano ku ssomero ng'ate omanyi Oluzungu. Naye kiki njagala okutuukako nti emyezi gigenda okuwera 2 nga ndi kafulu. Era ekibiina kye nalimu eri ku Mayeka osoma ebibiina 2. Buli oba osoma ebibiina bimeka? Ngenda okulaba bagenda okuleeta tukoze ebigezo ngenda okuta nga baleetese empapula zange ndaba tikitiki ngamba Katonda wange Dennis weebale. Olwo nkomyewo eno mu kanso neekalakaasa nno nga neekalakaasa
minutes nzikola na mu luzungu olwo siyagala na Luganda kumanya. Era mukulu Kasoma yandabanga ngenda ku ssomero kuba twavanga mu ofisi ne ngenda. Bwe twakomawo taamu eweddeko eteri ya ssomero ey'ebyobufuzi. Tukomawo era batulonda tuddayo. Nga nze vice chairperson ate nga kumpi kyonna ekibadde kikolebwa ebadde State House. Mukulu wa Lusimbi ne ttiimu yo, UBC mukulu ne ttiimu yo tubeebaza nnyo nnyini ddala, naye twebaza His Excellency the President of Uganda. Yeebale nnyo, yeebalire ddala. Naye mwenna abavudde mu State House kubanga ne RDC naye tumubaliraawo, omukulu Galabuzi tumubaliraawo. Kalanzi ono mwamuyinza okuba mulabye Kalanzi ono, naye tulinawo bakalanzi bangi nnyo 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 wano. Nze nga nze nja kuwulira essanyu. Abaana bange bonna bayivu. Abaana bange bonna baki? Nja kuwulira essanyu mu aba State House nga mugizze wano mu maka gano ne muggyemu Kalanzi omulala ne mumutwala. Bonna empisa ze zimu. Waluke neerabiddemu katono. Mba mmaze okusoma wano, amaze okusoma. Kye neerabidde yaŋŋamba ssebo. Amaze okuwayo ssente zaasooka. N'aŋŋamba ssebo nti singa ebintu n'obikola bubi. Ngenda kutema olutuba tubali watutemeranga naawe nkugalamize nkusiikuula ekibooko. Ngera ng'ayogeranga bw'omulaba bw'aseka bw'atyo. N'eŋŋamba musajja ono anziza kusomera ate kagenda kunziza naku kimiggo. Naye nange nakiwulira mu mutwe nga kinnyingidde. Yali tategeeza kunkuba naye yali ategeeza nfeeyo ku ki kye ŋŋendako. Naye mba ngenda mu mwaka gwange ogwokubiri. Ebizibu era nga binajja otuyanira ku ggulu. Ngenda e Kaseese emmotoka n'eryoka evulunga ffe n'ensowolayo eggumba lino. Era ekkanzu bwe mulaba ekina de temuza nti bunene. Eggumba lye lyavaayo. Emisomo gyange ne gigira ki? Ne gigootanira ne gikomaawo. Naye mwebaza. Kuba ne bwe njagala nti speech kati njiwe mu Luzungu nsobola. Naye kubanga bwe ngenda okulaba n'aba mu Luzungu ate abasinga bayinza obutabitegeera ng'abuuza banne agambye eki. So njagala njogere nga ffenna tugira ki? Nga tutegeera bulungi. Ekirala mukulu Bakunzi njagala odde waggulu. Bakunzi Anet. Banga Emmanuel ali luddawa? Banga Emmanuel? Banga Emmanuel yayangweko. Mu bitabo ebitukuvu bitugamba twanaazibwa na musaayi gwani? Bwe tuba twanaazibwa na musaayi gwa Yesu. Emmanuel Banga aliwa? Bakunzi kyemanyi sooka otuule. Bane okwebaza nkumaze nebaza abaana nebaza ki? Nebaza ne bannyabo. Mukkirize. Nsigazaayo ebintu bimeka? Bibiri. Hajati jangu wano. Gwe. Mukulu Bitole jangu. Bitole. Oyo mwalo yajjo oyo alina akantu mbulago. Mukulu tulabiye n'abakazi abakulu. Kiteza buli omu bw'aba ayagala kiki? Ne Katonda ayagala kiki?
mutegedde kye mbadde ntegeeza. Ekiro nabagambye ne balooza nti byakusaaga. Mbagenze mbadde mulunzi okumala ebbanga era kati nkyali mulunzi. Naye nyina faamu abo bemunda abeebusaanya abo benjogerako kiri kateera eyo. Nyinayo faamu yange. Naye nabadde sinaba kumanya nti Dennis yafudde. Oli nankubira essimu n'aŋŋamba omanyi nti ente ezo empologoma yazingiddemu tolwategedde yavudde yaggyemu eri seddume ey'amaanyi n'egirya. So faamu yange ente ebaddemu ey'amaanyi empologoma yagize eki? Okuzzaawo ente eyo tekiba kyangu. Mulimu aboogera bakiina nti wojje ozzeewo. Nkwadde emitwalo 5 nti wojje ozzeewo ezisinga awo. Era nja kutandikira ku emu era mpaka ku 5. Sijja kufuna 10 mulundi gumu. So bakulu obulamu bwa Kalanzi abutambuzza. Mwami ono yayimbyemu akayimba. Baana bange mujjanga ne mulya. Kona mukatono mpulire. Bannange abaana bange mujjanga ne mulya bwe ndivaawo mulikombe endagala. Abaana bange kubanga bwe ndivaawo sebo taata waffe omwana waligenda bya mukama wange omwana waligenda wate maama waffe omwana aligenda. Ngalumbu omwaka guno 25 Desemba abaana bange bonna bajja wano ne tubeera wamu. 25 kuno tebajja balina bwe baali balaga nga lumu ne bajja. Naye bwe bajja nalina ekirowoozo ekyange ne maama waabwe nga alina ekirowoozo ekikye naye nga buli omu tamanyi kirowoozo kya munne. Nga lumu nze nali nyina embuzi emmanju awo. Bane njogede ku mbuzi bw'oba oli wano ng'oyagala embuzi ezitali zo tojja ekiro ofudde. Nga mbategekeddeyo endaawo. Ngamba abaana be banajja endaawo eno bajja gyokya. Kumbe ne maama waabwe naye alina ate kyategeseeyo nga nze sikimanyi. Kati nze ndeeta anaakola ku bintu ebyo ku mbuzi yange agyokye bagisange eri taratibu nga buli bwa wansi. Kati ono olwajja atandika okukuma essigiri ambuuza ate kaakati kiki ekigenda mu maaso. Temugamba endaawo eri badde ne siba Alex bwe bajja ba Raymond gye bagenda okutuukirako. Nze mmanyi nti eri emmere bafumba kumbi maama we teyafumbye. Alina kye yeesize. Munsonyiwe mukulu father yagambye nti eno wiiki temukakombako kamutambuza ddembe. Kiraana yazirunda nze mmanyi agenda katunda afunemu ssente. Bwe baatuuka bonna bamaze okujja wano n'abayita nange nampita naga mujje ne tugenda. Naga abaana bange ensolo eno nagirundira mmwe twali bakugirya ku ssekukkulu naye temwajja naye tugiteme ku lusooka. Ennyama eyali wano baganda bange. Mukulu bye n'ebisembayo. Mukwano ge yabuuka kikomera n'akonkona. Bw'akonkona nga teri kanyego n'agenda ku ruumu kwasula n'akonkona. Nanga bw'amuyita n'amugamba mwendi. N'amugamba mwendi naye mundeetere ku mmere. N'adduka mangu n'addamu n'abuuka ekikomera n'agenda wa neighbor ne baleeta ku mmere. Bagenda okuddamu okukonkona ng'eddoboozi teririiyo. Era kye baakola enjuba bagikonyekonye era singa yali yakugwa yandibadde egudde. Kye baakola ne bayita bano aba holding ne bakutulamu oluggi. Bamusanga ayaayaana anoonya bisumuluzo ndowooza agire ki naye ng'eddoboozi terikyagira ki. Nakwe kumuyoolayola ne bamutwala. Naye twebaza baneiba abo batukoze buki. Naye ekibi Dennis kyatulekedde ffenna ekitukaabye omutima
tatulekedde mwana wadde n'ogwo kubanga tiimu eno gye mulabye ennene nnyo ffe baluganda kulya tuwera n'400 famire eyo eweereza 400 tetwandisobodde kulemwa kulabirira mwana oyo era bwe nabadde mu kyaki nembaga bw'abanga alina gwalese nga wadde olubuto oba lwa nnaku 2 oba lwa wiiki nga byamazima jangu otubuulire lwaki njogera ebigambo ebyo mbadde muga Dennis alina ebyenkulaakulana bingi naye amazima ga Katonda ebintu Dennis byalese sobola biyonyola bimalawo abadde akamala ogula polo najja nangamba muzeeyi mbadde nina polo gyenkabira naye nagiguze naye ngenda gizimbamu nnyumba za bizinesi eri awo bw'olaba amaka ga Dennis ababaddeyo agalese sijja gasitula aba maama we oba baganda be bagajjewo we gali so tuwulira ennaku mu mutima naye njagala kusooka okwebaza mwenna kyenadde nsuubira era kyenfunye era kyennabasabye nti munsabire eŋŋume era munsabire nenjira ki bangambye Emmanuel Banga ali ludawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ogeddeko nti si kiseera kya ssanu nate tulina okugamba nti tusanyusa okukola kutya kubalaba kubanga mulina bye mwerekereza ne mujja mubeerewo ku mbaga oba ku mukolo ogulabika ogusembayo nga tuwerekera Kalanzi. Tubeebaza mu biti byammwe buli omu waagwa kuba bwe tutandika okumenya tuyinza obutabimalaayo ne buli omu akkirize nti mu kiti kyajjiddemu tusanyusa omulaba ng'abooluganda ba Kalanzi. Nze bwe ntandika okwogera ku Kalanzi ebigambo bimbula ebimu ababaddewo ejjo mwabiwulidde. Kalanzi oyo wadde abadde nga wakubiri baana ba muzeeyi bya Mukama Francis nabadde alina ekitundu kyakola nga kyamaanyi okulaba nga abaana ffenna tuli bumu. Kalanzi oyo ababaddewo ejjo ze nabagambye nti saagala na kumuyita baaba ze njagala muyita taata olw'ebyo byabadde ankoledde kubanga ye yansobozesa okusoma ne malako Makerere nenfuna na first class naye Kalanzi ebyo ku bibala byayo tega era yabadde akyankwatako abasenda etenga empapula asitwale wano olaba eggundi osimuwe nange musajja watu nentwala naye kati busaani anangaba senda mulintinga taata yabadde ayogera n'agamba nti empologoma gye basse naye nze ŋŋanze bulira mulinga esukka ne ku mpologoma wa Kalanzi oyo oluusi abadde ng'abula abantu nga tebamulaba neze nga nfunayo obudde Kalanzi oyo nankubira essimu nambuuzako n'asenda oli otya nga tubadde tudde okwogera ne mwankwereza message naye tubadde tudda nga mbadde bize tubadde tulina emirimu gye tuliko egy'omukulu ne mwakale kasita oli bulungi twongere okusabiragana. Kalanzi alina ebintu byabadde nga twogera ng'abooluganda nanga nti senda yali yanga nti senda bw'onaamala okusoma engeri gye mbadde nkyakuweerera nze mbadde ntunuulidde ggwe naye bw'omala ngenda kufuna nange omukyala mpase era nga ku byebimu ne bwe twali mu ddwaliro namuga Kalanzi nze manyi ogenda kuwona kubanga wansuubiza nti bwe naamala okusoma njojja kuwasa naŋŋamba senda nkyakuumya ekisuubizo kyange
ngenda kikolako nga wakyalimu amaanyi ng'akyatuula n'okulyalya nga tukubamu awo olwali lwaffe n'aseka n'atuula nakuganja akudda ku buli n'omuzaako. Kalanzi yatuuka bambi atuuka nga takyalya kabojja naawe ate kati akumalamu amaanyi ate yali akuzzaamu luli ne tulwana naye ku Friday ne baaba wange onoomukulu ne tugamba nti nga tali ate eddagala ly'amaanyi tugawakirika tumuseemu akapiira abeere ng'alya afune ku maanyi ale ate bwe tukamusaamu ate ku makyala baba atabuka lanzi bwe bambikira ne nga basinga tetwamutaddemu na kapiira bakeekamuse ate nga tetukyalina kyetuza ate wakyali lanzi ate takyayetaba naye luli wakiri nga meseji alwawo ejjiddamu naye ng'omanyi nti gyali ali mulamu naye kati ani neneebaza Mukama olw'obulamu bwa Kalanzi kubanga ate akoleddemu ebirala ebirungi abasinga bye tunaamujjukirirako kubanga obulwadde musajja wankulaakulana ngayagala nnyo ebintu by'enkulaakulana yagala buli omu abeere bulungi naye kibeere kyakuyiga eri abaana eri ekyo kyalese nga Kalanzi nti buli omu abeere ng'ayagaliza munenga Kalanzi. Kalanzi yampeerera nga tannekkaanya nga nkubira n'essimu naŋŋaano na school fees tuso ne munona naŋŋamba muteekeyo nga tansaba lisiiti naye nga ŋŋamba genda okola otya genda osome nange nembeera mwesigwa okutuusa awo naye ekisinga okunkaabya nange mbadde ŋŋamba nti oluliba olwo Kalanzi nange naalaba ku bibala kubanga ku graduation byali bya covid teyasobola kujja emirimu nga gimusumbuwa naŋŋaana ndize naye kisobodde ninga waakiri tulikole omukolo omulala nga akola atya gwali naye teyambala wadde ku nkofiira yange tukanga yeyateekamu ssente zonna wadde nayambala naye era oli ye yasinga okuteekamu. Bebaza baganda bange ababaddewo ku lwa Kalanzi kuba bwe yalwala ne bamutwala ewa Kiso buli omu alina kyakoze Mukama amuwa omukisa kubanga nze nzikiriza nti tukoze ekitundu kyaffe era ekibadde kisigadde tubadde nga tusaba Mukama naye akola ekitundu kye naye Mukama ye nakkiriza bibenga bwe mubiraba. Nebaza maama ne muula babaddewo mu mbeera yonna okulaba nga Kalanzi aba mulamu naye ne bitasoboka busobozi. Taata naye akoze ekisoboka n'abantu abalala mutubeereddewo sijja kumenya ani ne babadde nga batukyalira nga batuwa omusajja making sure nti bwe tuba tulina kye twetaaga ssente nga ziweddewo ng'aleeta ssente ne mugula eddagala ne tufuba. Nze twavanga mu ddwaliro ne Raymond ono mukulu waffe ssaawa nga 6 ogw'ekiro tudda waka naye nga tumekinze sure nti Kalanzi ebyetaagisa abifunye era nga twamusuubiza nti bw'ova wano tugenda kukola omukolo ogw'okwebaza Katonda naye sijja kuleka kwebaza olw'eddwaliro ly'ewa Kiso aba St. Joseph bakola ekitundu kyabwe nabo n'obwesigwa era bw'oba wano ng'oli musawo omusawo oyo gwe bayita Agnes yakola ekiraga nti musawo kubanga yafa ku Kalanzi okuva ku ddwaliro paka bwe twatuuka emulago n'avaawo ng'amekinze sure nti Kalanzi bamutaddeko okusijeni bamutaddeko n'eddagala kubanzi we musangira ne mmala ennaku 2 nga seebaka misana n'ekiro ng'ekimisana nkola n'enzija ekiro abamubaddeko maama ne muula ne mbagala namwe mwebakemu nze kamubeereko nga tajjamu okusijeni nga ne bamuteekako n'eddagala mu budde bwalyo naye nga tetumanyi Katonda yageze dda ennaku ze we zinaakoma naye kino kibeere kyakuyiga eri ffe nga mmaliriza teri amaanyi lwaliva ku bulamu bw'ensi muno tomuyisa bubi muno mwagaliza ebirungi teekateeka obulamu bwo kubanga bw'ova mu bulamu bw'ensi tokyasobola kuteekateeka bulamu mulundi gwakubiri
Katonda ffenna atuwa nembawo ekyawandiikibwa kiri ekiri mu Yakobo kigaa nti wabaawo omulwadde mu mmwe muyite abakadde bamusabire. Katonda nsanyusa nnyo kuba agamba ebibi bye bikola bitya biri mugibwako. Tagamba nti tekiri future tense, tekisi kya mu maaso naye kyakaseera akaliwa. Era nzikiriza nti Kalanzi nze nja kumulaba maaso n'amaaso nga Mukama waffe Yesu Kristo akomyewo omulundi ogwokubiri. Naye ye bwe ndiba nga ndimulaba kati nze akyali omulamu, nze nkyalina olugendo ate olw'okuteekateeka obulamu bwange. Naye nga mmaliriza baganda bange mbasabira Mukama atugumye, taata ne maama n'abakungubaza abalala. Mukama atugumye. Nja kugalawo n'okusaba ansabira abantu mu omukisa abatubeereddewo naffe nga nsaba Mukama atugumye. Atubeereddewo okuva minisita we yagwa ku ndiri kuba obulwadde bwamukwata ng'ennaku z'omwezi 15 naye okuva mu bbanga eryo bazibadde wiikisi ziringa 2 n'ennaku 3. Abantu batubeereddewo nnyo okuva nga tukyali ewa Kiso paka batulifaalinga ne batutwala e Mulago oba twamutwala ali mu kkoma n'abeerako oxygen ebbanga naye ate abadde atandise otuzaamu amaanyi kuba abadde atandise okutereera nga n'okwogera ayogera ne mu nnaku nga 3 emabega we yatabukira. Naye tutuusa kwebaza kwaffe eri aba State House kuba batubeereddewo mu buli ngeri, buli kaseera bakuba amasimu kyetaagisa kiki byonna bakontributinze kyekimu ne UBC. Then ntuusa okwebaza kwange eri maama ne taata. Tubadde ne maama mu ddwaliro okumala wiikisi 2 n'okusoba naye nga maama teyeekaanya ate nga mulwadde amagulu gamuluma ng'afaayo nnyo eri omwana. Taata babaddewo nnyo basenga batulambudde essaala mulwadde bazimuwadde Mukama ye aganye mwongereyo second chance. Naye ffenna kye tubadde nga tusaba aweeyo Mr. second chance. Naye obulwadde bulumye Denesi bumulumye naye Mukama yagaba. So tuusa okwebaza kwange n'ab'ekitundu bonna kuba abantu batulambudde ab'ekitundu eri ennamusera gye tubeera bonna batubeereddewo nnyo abasindise sala bazisindise naye Mukama aganye buganye kukkiriza. Mr. Kalanzi Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe ebyakusobako Mukama akusonyiwe byonna bye tubadde tugenda okukola omwaka guno byonna tebisobose badde tukola pulaani nga ne Mukama alina pulaani naye Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe.